Ssettendekero eno era etegese okusomesa essomo ly'ebyokwerinda eri abayizi mu ngeri y'okutegeezaamu n'okulaga abantu obukulu by'ebyokwerinda. Abamu ku babadde mu kukubaganya ebirowoozo wali ku Yunivasite Nkumba bakinoganyiza nti ensonga z'ebyokwerinda zigendera ddala wala okusinga abantu abangi we balowooza, gamba nga mu byenfuna, endya ennungi ssaako ne mu maka gaabwe. Akulira ekitongole ekisomesa ebyokwerinda mu Nkumba Yunivasite, Dr. Simwe Solomon Muchwa, annyonnyola nti obuyinza tebuli mu byakulwanyisa byokka, naye obwegassi n'okumanya enkozesa y'ebyokulwanyisa. Security does not come only, stable security does not only come through power. Power alone may not be enough. You may have these weapons, you will have security, but that will not be stable security. Therefore, stable security will be relational. I give you an example of Israel, nations of Israel, America, and Iran. America will fear Iran because of Iran having those dangerous weapons. But America will not fear those weapons being in the hands of Israel. Ye omubaka wa Parliament akiikirira essaza ly'e Bujenje mu Masindi District, Kabakumba Masiko, yeekokkodde amakanisa naddala ag'abalokole agagunjibwawo buli lukya nti gano bannyinigo bakuŋŋaanya ensimbi okuva mu bagoberezi ne basigala nga beeyaguza lujjo ekintu ekiteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga olw'abantu abaavu abayinza okufuuka obuzibu. I agree with you, but look at these Pentecostal churches. All their leaders are driving the state-of-the-art cars. They have state-of-the-art houses. But the people they are leading are very poor. And they are doing it in the name of religion. And by the way, in the name of peace. Dr. Simwe ategeezezza nti Yunivasite etandisewo essomo mu byokwerinda mu mutendera gwa degree n'asaba abayizi abandyagadde okwongera kumanya kwabwe beeyinule essomo lino. Kwa WBS TV, ndi Namuli Rachel, Entebbe.